That I make this affidavit verily knowing and believing the contents to be true and correct to the best of my recollection. Sandra Kawesi neba Eric Butale mbagattidde olwaleero mu bufumbo obumanyiddwa ng'obwa DC. Bano be bamu ku bafumbo abali eyo mu 2089 abakagattibwa ekitongole kinera okuva lwe kyakwasibwa obuvunaanyizibwa obw'okugatta abafumbo. Omwaka oguwedde ekitongole Uganda Registration Services Bureau kyaggyibwako obuvunaanyizibwa obw'okugatta abagole ne buweebwa ekitongole kinera mu nteekateeka ya gavumenti ey'okugatta ebitongole byayo ebyali bikola emirimu egifaanagana. Kati olwaleero lwe guweza omwaka omulamba bukyanga nteekateeka eno etandika abagole abasukka mu 2000 be bakagattibwa. Twakagattako abagole 2889 abakajja munira okubagatta. So era tuyanza Abannayuganda okulaba nti basobodde okwejumbira mu kaweefube ono oba okulaba nti basobodde okuwuliza message yaffe ne batutuukira ne tusobola okuba nga tubagatta. Osborne Mushabe ayogerera NERA agamba ekitongole kigatta buli muntu ne bw'ataba munnansi kasita aba n'ebisaanyizo. Wadde tugattira wano mu Uganda n'abantu abatali Bannayuganda kasita oba nga olina ebisaanyizo tuba tusobola okukola ki okukugatta. So tukubiriza mwena abali eyo kasita oba oyagala ng'oyagala tukugatte ng'olina omuntu oba omwagalo waawo nga mwagala tubagatte still as long as osobola okutuukiriza kasita oba ng'osobola okuleeta ebisaanyizo ebyo. Ono atubuulidde n'ebisaanyizo by'olina okuba nabyo okugattibwa. Okujja wano weetaaga endagamuntu oba densiteyo, ate twetaaga ebbaluwa ya chairperson LC1 okulaga nti oli resident. Ati so omu ku mmwe abajja wano okubagatta olina okuba nga oli mutuuze. Kitegeeza bw'obanga mwena muli batuuze b'ejjinja oba talina reason ekutwala embalala okugatta. Bw'obanga maybe ogenda kugattibwa n'omuntu nga si Munnayuganda alina kuba nga alina passport. Bw'abanga on top of that ayitoka okuba nga alina n'ebipapula ebimwogerako okuva mu office ng'eyaffe mu nsi yaabwe nga bigamba either nti maybe tagattibwangako oba bw'abanga yagattibwako ne badivorcinga nga kiraga nti oba divorce. Oluvannyuma lw'ebisaanyizo ebyo waliwo n'omutemwa gw'ensimbi gw'olina okusasula. N'osasula ssente ze nkugambye $26,000 nga biwedde then omugwira ng'asasula $310. Okwewala obufumbo obukikinike ekitongole era kitegeezezza nga bwe kigenda okufulumya olukalala lw'amasinzizo agakkirizibwa okugatta abagole mu mateeka. Tulinayo amasinzizo oba amakanisa agatalina buyinza oba license ez'okugatta abagole. So wiiki ejja tujja kuba nga tufulumya list eyo okulaba nti Munnayuganda yenna oba osobola okwetegereza kyaki oba amasinzizo ki g'olina okukola ki okutuukira oba okugendamu bw'oba nga mulina okuba nga mugenda kola ki okufuna function yaffe eya wedding. Tulina amasinzizo agawera mu 4,000 agayina license agakkirizibwa okugatta abagole. Batubuulidde n'okusoomoozebwa kwe basanze mu mwaka guno omulamba. Abannayuganda abamu baali balowooza nti okugattibwa oba olina okuba nga ogenze mu kanisa oba mu masinzizo wokka naye nga tebamanyi function eya civil registration oba civil marriage. Naye tuzze nga tubategeeza okubalaga biki by'olina okuyitamu. Kati buli lunaku NERA esobola okugatta emigogo gy'abagole egisukka mu 10. Tulabe n'embaga eri cheap nnyo ate oteekamu ebya church sirina abantu 3 begenda okuliisa emmere mbanywese kati wano so wano tuli bulungi kiri cheap nnyo buli kimu kiwedde kati okuva wano banzirawa ka reception katonotono ne mukyala wange. But it was actually very easy. They explained it very well and our lawyer was helping us through it. And we also got it expedited because I'm pregnant right now. Abagattibwa mu masinzizo baweereddwa amagezi okufuba okuwandiisa obufumbo bwabwe eri ekitongole kino. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.